collab ne Dr. Jose Chameleon kyama kye kiri awo oyo kati yafuuka mugana wange muyita taata n'aba ayagala muyite baaba yeah alinga taata wange ne nze ayagala muyite baaba kubanga nti no nze senga w'abaana so we're friends. I'm friends with Daniela. The kids love me so much. Kwegamba eri family y'omuntu gwesobola ogamba saawa 10 ez'ekiro ti baaba tulumbe studio najja naye wasobola okungamba nangamba olidda wajangu wano tuyimbe so we're like family, like brother. Alinga ngamba Wekano olidda wajangu tukole. So omukolo ne Chameleon wasoko kola yali relaxing oba hole? No, Hure was first. Then tujja relaxing. Yes, then tukola ne Nyumirwa. Si kyangu kusanga n'omulando za Papa Sidi gwe ne Papa Sidi mwe musinga ennyimba ne Chameleon. Ebintu abantu babiteekamu ko politics ngagamba simanyi ono simwangu n'omwangu simwangu. It's about building relationship no manya ntono omuntu what nature ne talent. Singa nali siri talented obanga sirinawo waaka era teyalikiriza kukola nange sina projects ezo katuna projects nyingi n'endala zitutafu ze mutata Chameleon omukola naye wadde muli ba Luganda wateekamu ku ssente okusasula ndi video audio biki that's how waliwo nange mwana wentula mu nyumba yange n'envimba n'engamba nzaani asitula kamera 10 n'emuyingiza studio. It's just luck. Okay. Yeah. So Chameleon abantu abasinga nabbi omukazi byamogera nti million 30 ebiseera ebyo ng'okyali n'Embuga was the manager, right? Kubera n'Embuga ng'okyali n'Embuga Chameleon ateekanga bati ateeka ng'akyali mukwano gwa Mbuga nga bakyakolagana era byali bya mukwano ne twakola ne Radiant Wizo ne twakola n'abayimbi abalala byalinga bya like my projects with Chameleon ziberanga tubeera oba tuva ku show oba tuva mu bisanyikibwamu ngamba mukudigida nemga muya tuyingira studio ne tuyingira so leya tunule yo new journey off mukwano gwo mutadde okuba mukwano goli Mbuga. Yeah, we used to be friends. Ekyo sigenda kigana yaliko mukwano gwange ne twawukana nk'abantu balala bonna bwe bayawukana. Yes. So when mwawukana you started a new journey. Yes. A new journey ogitandise otya era ogitandikiddewa? Eje myaka mingi nnyo giyiseewo nga sikyakolagana n'oyo omuntu gw'oyogerako. Nengenda ne signinga with Star Search ne envayo nengenda ne signinga with some Nigerian company called Strike Entertainment. Ene yali mu Big Trail? Yes, ekyali mu Big Trail. Nga asirise nnyo. Simanyi cause now I can't talk for the company. So it's not when avaayo nalekera Oluyimba naddamu n'enfulumya we ennyimba Oluyimba bayita kyana gwe slowly yosobola with Shiba. So there are so many projects zenfulumiza nga maze okwawukana n'omukulu oyo. So saagala nnyo abantu bakiteekeko nti oba we yayawukana yalekera awo okuyimba. We shouldn't even understand. So njagala tutunulire gwe abayimbi abamu neera gwe nkonako Shiba si mwangu wakukola naye. How did you connect okuwanga mukola kosobola kukaali kalungi ate mutakawo promotion simanyi why? Na traveling amuko I think I went to USA for almost 6 months. Ndoza gundi Oluyimba we promotion we afira naye nga Shiba mukwano gwange kuvadda when she was still even in Obsession nze nga ne mu Dream Girls. Okay. So twali ba mikwano so we twa meeting and twogera actually talked to one of her managers ne tutula ku table ne twogera ne tukola Oluyimba. Okay. So nze ebintu byange tebibeera ka logic mbusimanya atadde mu sende biki because everyone knows I'm talented man. Yeah man. Singa na manyo no mya kagenda eryani kagenda buli omwe yamenyebwa omutima we are single you are single I'm single so kagaiba kapia singana manya ani awandise bamwita recorder feeling musajja wangu nalina yinsambi oyo twakula na Daddy Andre recorder nikinola maro bona twali defensa so ani akola audio bamwita Josh Wanda. Musajja oyo yagenda e Bulaya n'atunda studio yakomyewo sound mulungi. Josh Wanda, I think to a Pademan. So akayimba kalungi ke kapya. Beautiful sounds, sound mulungi, melodies akabi nzonza nkagadde scope kiri kitya. Nakagala dance. Kali. Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok. Fena kwetuli platinum events ne manager yange Drake ngina kulekera namba ye neto tujiteka ku kumpeo in case baba bazze wano ku metro basobola kubanga bagifuna naye nga neyanziza nnyo Metro FM
98.8, right? I love you guys. Mwebale kunjagala nnyo myaka mingi nnyo. Nali nsomera wano e Lubaga UCU, Uganda Christian University. So wano walinga waka, so I love this place. Akayimba kange kapya bakayita Singa Namanya. Ninayo obulala bungi nnyo bwenzija. I have a collab with Joe Stede gye njagala okufulumya very soon. Singa Namanya, I'm shooting the video, we're editing it, and it will be out very soon. Naye nga mbagala nnyo. Thank you so much for loving Commando. The only Commando woman in Uganda. Nze Commando, nze zekasobola okukomera n'eminzi. Obulamu bugamba kireera. Obulamu bulungi. Ndi musanyufu nnyo okubeera kwano ku Metro FM. Oli mukyala Muganda? Mumbejja, olina kumpita ssebo. Kayondo. Gamba desimanyi. Ndi Mumbejja. Obuganda odduse leero? Nziruse era kyovola nkereyemu kombade nva misindeja bafe sawa sajja kabaka awangale sebulamu gamba kireera? Obulamu bulungi pozo obubo. Long time oba nakomadi okubeera wano. I'm very happy to be here. I'm very excited. In fact ne ku TV eri bana komadi. I think twali tukyakola ne Ibra otwakukyaliza. So tutunulire ali eke yatuuliriza leera Kayondo Commando Festa Kayondo Festo. Nenga singa nnyo okwagala bampite Commando. Kwa ndi Commando kye kituufu. Amaje wagayingira. Yamperi erinnya. Amaje wagayingira. Lakini olaba nga baba nange mpiseewo wensula. Tulire Commando atuuliriza akubye ka cape ka Nike kitegeeza mukyala wa mutendo ali ku mulembe. Ka makeup keeko teyekozeeko nnyo. She's natural. Blips wewe buli kissable. Atenga bwakabi. Bulungi. So atuuliriza akubye ka t-shirt ka costume kachako kokubye waggulu. Just ka blouse. Ka blouse ka kabi kalina kale y'ekibiina ekiri mu kulembeze. Ekibiina ky'oyinza okuyita kya NRM. Wansi nakuba akantu babuyita butyo obupalo frolo. Kali frolo. So atuuliza ka skin keeko temuli mu kizigo kweyerusa afaanana ddala omukyalo mulungi ali nakyo. So neddo abantu balina okuwuliriza wotunuulira ddento y'omukyala amannyo mwegali gonna amannyo mwegali. So kukyenda katwese muna Metro FM a beautiful Leila buza ku bana Uganda banaye mbagala nnyo mwebale kunjagala ndi wano ndi musanyufu nnyo. Manager wange Drake yangambi tulina okukeera naye tutwakedde mu misinde gya baffe kati munsonyi nze mu college naye of course nsanzewo abayimbi abalala naye nga Metro FM 90.8 mbagala nnyo. Nina obuyimba obupya bungi nnyo ndudde nga sifulumya music naye nga kati nakomyewo okuyimba gwe mulimu gwange kyekintu kyesinga okwagala mu nsi kye nasalawo okukola ng'omuntu. So tutunulire Leila kikusirisizza you've been so quiet kiki? 2019 nafulumya oluyimba lwova okukuba kati baluyita Nyumirwa ne Dr. Jose Chameleon. That was like January. Traveling amuko, I went to London. When I come out March, daddy wange nafa. July, I lost a brother. December, then losing a mama wange. So bintu bibadde bingi nnyo bye nga bw'obibula kufiirwa maziga na bibobe naye kati I'm back in music. Nakayimba bakayita Singa Namanya. Ketugenda okusumulula akapya. Gwe muyimbi omu ku bakyala asinga collab ne Dr. Jose Chameleon. Kyama ki ekiri awo? Oyo kati yafuuka muganda wange. Muyita taata n'aba ayagala muyite baaba. Alinga taata wange naye nze ayagala muyite baaba kubanga nti no nze senga w'abaana. So we're friends. I'm friends with Daniela. The kids love me so much. Kwegamba eri family y'omuntu gwesobola ogamba saawa 10 ez'ekiro ti baaba tulumbe studio najja naye wasobola okungamba nangamba oliridda wajangu wano tuyimbe. So we're like family, like brother. Alinga ngamba kwekano oliridda wajangu tukole. So omukola ne Chameleon wasooka okola yali relaxing oba hole? No, Hure was first. Then tujja relaxing. Yes, then tukola ne Nyumirwa. Si kyangu kusanga n'omulandoza Papa Sidi gwe ne Papa Sidi mwe musinga ennyimba ne Chameleon. Ebintu abantu babiteekamu ko politics ngagamba simanyi ono si mwangu n'omwangu si mwangu. It's about building relationship no manyato n'omuntu what n'ekirala ne talent. Singa nali
siri talented obanga sirinawo work era teyalikiriza kukola nange sina projects ezo katuna projects nyingi n'endala zitutafu ze mutata Chameleon mukola naye wadde muli ba Luganda wateekamu ku ssente okusasula ndi video audio biki that's how waliwo nange mwana wentula mu nyumba yange n'envimba n'engamba nzaani asitula kamera 10 n'emuyingiza studio it's just luck. Okay. Yeah. So Chameleon abantu abasinga nabbi omukazi byamogera nti million kumpi asatwana ebiseera ebyo ng'okyali n'Embuga was the manager right kubera n'Embuga nga ng'okyali n'Embuga Chameleon ateekanga bati ateeka ngakyali mukwano gwa Mbuga nga bakyakolagana era byali bya mukwano ne twakola ne Radiant Wizo ne twakola n'abayimbi abalala byalinga bya like my projects with Chameleon ziberanga tubeera oba tuva ku show oba tuva mu bisanyikibwamu ngamba mukudigida nemga muya tuyingire studio ne tuyingira so leya tunule yo new journey off mukwano gwo mutadde okuba mukwano goli eske Mbuga yeah we used to be friends ekyo sigenda kigana yaliko mukwano gwange ne twawukana nk'abantu balala bonna bayawukana yes so we mwawukana you started a new journey yes new journey ogitandise otya era ogitandikiddewa eje myaka mingi nnyo giyiseewo nga sikyakolagana n'oyo omuntu gw'oyogerako nengenda ne signinga with Star Search nenvaayo nengenda ne signinga with some Nigerian company called Strike Entertainment ene yali mu Big Trail yes ekyali mu Big Trail nga asirise nnyo simanyi cause now I can't talk for the company navaayo so it's not when navaayo nalekera Oluyimba naddamu nenfulumyawo ennyimba Oluyimba bayita kyana gwe slowly yosobola with Shiba so there are so many projects zenfulumiza nga maze okwawukana n'omukulu oyo so saagala nnyo abantu bakiteekeko nti oba we yayawukana yalekerawo okuyimba we shouldn't even understand so njaga tunulire gwe abayimbi abamu nera gwe nkonako Shiba si mwangu wakukola naye how did you connect okuwanga mukola kosobola kukaali kalungi ate mutakawo promotion simanyi why na traveling amuko I think I went to USA for almost 6 months ndowooza gundi Oluyimba promotion we yafiira naye nga Shiba mukwano gwange kuva dda when she was still even in obsession nze nga ne mu Dream Girls okay so twali ba mikwano so we twa meeting ne twogera actually talked to one of her managers ne tutula ku table ne twogera ne tukola Oluyimba okay nze ebintu byange tebibeera kawo logic mbusimanya atadde mu sente biki because everyone knows I'm talented man yeah man so when they say chiringa gukugamba ntayira ayagala kola na Oluyimba okolota why numba bulungi Sali wange scoffy that baby kali ko chetaka dozo mna metro film tuchaeneleira Kayondo commando yes gwengamba nti onakulira komye music mulengede media tour because promotion si wabi ate wova bonna ndongo basigale nga bagizanya bagambe basigale nga balekera ekigere kibereko wano mpola nera wano mukama waffe tujja mugambo itide omukwano gonyo kyemanye abike mukwati bisava not musamutano nya kyenda kirala 08 yes yembera kutuba tuyita tulabiki jeswa oba not 3 2 simu nga 5 mukaga tuve SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tudabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugasako software inago wetaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda models zoneza screen Tecno Samsung Infinix iPhone n'endala nyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers sim slots glass za camera charging system zichaja battery n'ebirala tukola delivery ntubikutusako woli gwali okumpi n'ewala tusangibwa kwa Nifa Towers opposite Netemusero room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga kyenda mwemu 30 oba 0788 nkaga mwemu nkaga mwenda 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories